Mutabani wange ow'emyaka 16 yafumbirwa omuzimu. SMX nsobeddwa eka ne mu kibira nsaba abawuliriza abo bampe ku magezi. Kwaniza nnyo wano ku SMX Media nange Mr. SMX. Wegwanga omulundi gw'okusobola okuwuliriza stories zaffe oba okulaba video zaffe kankusaba subscribing onyige ne notification bell tujja kuba nga missing updates naddala nga zino. Kiba kisoboka osharinge story eno etuuke ku bantu ab'enjawulo tumanyi omukyalo ono tusobola omumufunira ku magezi. Agamba atya? Agamba SMX ebintu bineeno byonna byatandika omwaka oguwedde ogwa 2025. Ewaka wange mbeerawo nzekka ne mutabani wange ow'ekibiina kya senior 4 ali mu kibiina kya senior 4 okusinziira nti yatubeerawo babiri neera akeera ku makya n'agenda n'asoma n'akomawo buli lunaku ali mudde. However ku mulirwano gwaffe waliwo omusajja oba family actually yagambye musajja abeerawo ne muwala we asoma ne mutabani wange neighbor waffe era tubamanyi bulungi nnyo. Neera abaana baneeno okusinziira nti ba neighbor ate basomera ku ssomero lyerimu. Mutabani wange wabeera agenda ku ssomero asookera mu ba neighbor n'apiikingayo oyo omuwala gw'asoma naye ne bagenda ku ssomero babiri olw'okubatiisa ebulabo obuyinza okubatuukako mu kkubo buli omu ng'atambudde yekka. Era bwe kito ne mukomawo bavaayo babiri n'amuwerekerako n'amutuusa owa neighbor mutabani wange n'ajja. Oluusi mutabani wange lwakeereye omuwala ava ewaabwe n'ajja n'akima mutabani wange era bw'atyo ne bagenda bonna ku ssomero. Ng'abazadde oba nga nze omuzadde natandika okukiraba nti abaana bano bandibeera nga beeyagala okusinziira nti bali mu myaka gya adolescent. However kiraga mu lwatu naye mutabani we oba osobola omulaba n'embeera gy'alimu nti omwana oyo amwagadde. Nkugambye byatandika mwaka guwedde ogwa 2025 embeera we yatandika okubeera ng'esajjuka. Omuwala ono yagenda n'alumbirwa ekirwadde n'amala wiiki nnamba nga tasoma neera ffe ewaka twamulambulangako ne tugenda ne tumulabako nga mulwadde. However mutabani wange yasigala ng'agenda ku ssomero awo ng'atambulawo yekka n'agenda ku ssomero naye bwe yavangayo ku ssomero ng'ayitira mu ba neighbor alabe ku mukwano gwe obulwadde obumuluma butuuseewa n'amusaasira n'amubuulira biki bye basomye era bw'atyo n'akomawo. Tewaliiwo lunaku lwe yayosa nga tamubuulidde bye balinga basomye ku ssomero nga buli lwakomawo asookerawo ono omuwala ba neighbor n'amunnyonnyola bye baali basomye engeri ye gye yali tasomye n'amuyitiramu batusomeseza kino then oluvannyuma n'ajja ewaka. Mukama nga waagera bw'atyo yagera omuwala ono n'afa. Omuwala ono mu kufa ffenna ng'ekyalo twagenda ne tukungubaga neera ffenna ng'ekyalo ne tugenda ne tusobola okubeera nga tuziika omuwala ono olw'olumbe olwali lumujje mu bulamu bw'ensi eno. Ekisinga okwewuunyisa SMX mutabani wange teyagenda kuziika. Salabako mutabani wange ng'anyiikadde nga w'onoogamba nti omwana gwe tubadde tusomanga naye ku ssomero mikwano gye gyonna be yali asoma nabo mu kiraasi bajja okubeerawo mu lumbe ne mu kuziika. Mutabani wange teyalabikako yasigala mu nnyumba. Mutabani wange okusinziira nti naye ntandise okiraba nti bambi ayagala ono omuwala ebyalaavu namusuubira nti agenda kunyolwa nnyo agenda beera munyiikaavu oba agenda kaaba amaziga. Salabako ttondo lya mutabani wange ng'akaabye, salabako mutabani wange ng'omuntu agamba nti mukwano gwange afudde tukuze naye tubadde tusoma naye. Yasigala ali mu mbeera ze eziri nnumu. Natandika okutya nafunamuko okweraliikirira kubanga n'olunaku olw'okuziika mutabani wange teyafuluma nnyumba kugenda kubeera nga yeegatta ku banne be babadde asomanga nabo okuziika ono omuwala. Wayitawo ennaku entonotono neera mutabani wange addamu okuddayo ku ssomero okusoma. Mutabani wange buli we yafulumanga kigambibwa mbu yatuukanga leeti ku ssomero olw'ensonga gye saasobolanga kumanya.
neera mu kkomawo bwe nasuubiranga nti yandikomyewo mangu okusinziira nti mukwano gwe yali awerekera yali avuddewo nga musuubira ttambula straight ajja ewaka, obudde bwasigalanga bwe bumu nga bwe yali komerangawo nga mukwano gwe akyaliwo. Olunaku lumu mutabani wange ajja mubuuza ku nsonga lwaki okeerewamukko, ote oluusi nga nsuubira wandibadde oyanguwa, engeri ekkubo gye litali seefu, nnaku zino otambula weka, gwali otambula naye yafa. Yanziramu kimu, maama Nina tafanga. Ne mugamba Nina tafanga omwana gwe twaziika wiiki ewedde. N'agamba Nina mulamu. Ne mubuuza ova ku kyo gamba mbu Nina mulamu. N'agamba nze nkeera naye ne tugenda ffenna ku ssomero n'okkomawo tukomawo ffenna. N'ensonga lwaki nabeewuunya ku lunaku olw'okuziika ne lwe mwakungubaga nga mmwe mugamba Nina afudde, naye ku olwo olunaku nali naye wano eno mu nnyumba era twasiiba ffenna. Y'ensonga lwaki saasobola kufuluma kugenda kuziika. Mutabani wange byaŋŋamba byanzija enviiri ku mutwe nga nze kennyini tayimu y'okuvyuwinga omulambo nagenda ku ssanduuko okusinziira nti twali banneiba, taata we mukwano gwange nnyo, omulambo nagulabako n'amaaso gange. Sinza bbeera nga nali mukyamu muntu nze omunzekka nga n'ekyalo kyaliwo mu kuziika. Entaana ya mwana muwala ono weeri emmanju w'amaka ga kitaabwe we baamuziika, ekyali fresh, ekyali nnamu, kubanga wakayita wiiki emu yokka oluvannyuma lw'omuwala ono okufa. Kyokka mutabani wange aŋŋamba omuwala ono teyafa kubanga n'olunaku lwe baamuziika mbu yali naye mu nnyumba ewaabwe. Mutabani wange aŋŋamba nti omuwala yavaayo ewaabwe olw'ensonga nti abantu baali bangi, ye yabayita bagenyi, nti abagenyi bangi nnyo ewaka, bannemeseza obwekyusizo, n'onsonyiwa okubeera nga nsiibye wammwe olunaku lulamba. Nti ensonga lwaki mutabani wange teyagenda kuziika, ensonga lwaki mutabani wange teyagenda mu lumbe, yasiiba mu nnyumba ewange ng'ali n'omuwala gwe twali tuli mu kuziika, gwe twali tulaba nti omuwala afudde mulambo. Y'ensonga lwaki ye teyakaaba, teyanyolwa, kubanga ye mukwano gwe yali akimanyi waali mulamu. Neera wiiki ennamba gy'amazeeko ng'asoma, asigadde ng'amuwerekera ng'amuzzaayo ewaka n'okugenda ku ssomero mbu nga bagenda bonna. Maama agamba ekyo kyeyongera okubeera nga kimweraliikiriza nga maama yenna. N'atandika okulaba embeera za mutabani we nga zikyuse. Olunaku lumu olwa wiikendi lwe batasoma, maama agamba mutabani we yafuluma ng'ayambadde akajaketi era bw'atyo n'agenda ng'omuvubuka yenna w'aneetooloola mu kkaawa agenda alabe ku mikwano gy'oba azannyemu. Mutabani we teyakomawo. Ne wayita omwaka gumu mulambirira. Oluvannyuma nga mutabani we afulumye n'atakomawo, baakola buli kimu ekyetaagisa. Bagenze ku poliisi, bakubisiza flyers, bawaddeko ku babuloogers okulanga mutabani ono, baakola buli kimu ekisoboka okulaba ng'omwana ono bamulanga alabike. Mutabani we teyalabika. Mutabani we ng'afuluma agenda okuzannya n'akajaketi ke yali ayambadde nga tasobola kkerabira. However, maama agamba lumu aba agenzeeko ku business meeting mu kibuga ekyali kiddako, n'alaba omusajja omukadde ng'alinga omuzeeyizeeyi, ng'alinga omulalulalu, ng'ayambadde akajaketi kennyini aka mutabani we ke yabuliramu olunaku olwo. Maama agamba saali mistaken dimbu akajaketi kafaanagana n'aka mutabani wange yabuliramu, wabula akajaketi ke kaali aka mutabani wange kennyini, olw'ensonga akajaketi ka mutabani wange kaali kaayulika n'akandeetera nti maama akajaketi kayulise. Nze nnina engeri gye nali nakatungako ne kajjita akati okugezaako okukubawo ekiraka awo wali wazze ekituli. Mutabani wange
waliwo olumu lwe yagenda okupoota okusigirako mikwano gye langi ewaka afuneyo kasente, yagenderamu ako akajaketi ne kayiikamukko langi eyali eya bbululu, amatondo ga langi nago gaali gakwatira mu kajaketi ako. Ensonga lwaki nakissaako essira nti akajaketi kaali ka mutabani wange wabula kaali tekafaanagana bufaanagana, olw'ensonga naako kaali mu langi owa bbulu nga kaliko n'ejjita gye nali natunga owaali ekiraka. Maama abuuza omusajja ono, omusajja yalinga masikiini ng'asaba kyakulya ng'asaba na kyakunywa. Maama n'akwata ssente n'agulira omusajja ono ekyokulya n'ekyokunywa. Mu kwewuunya okw'amaanyi n'amubuuza, ssebo, jaketi eno wagiggya wa? Omusajja teyamuddamu. N'akwata binene omukyala bye yali amuwadde, bwe n'atambula mpola mpola n'abeera ng'abulira mu bantu. Omukyala yagamba, nedda sijja muvaako n'omusajja, kamugoberere, tomanyi ayinza okuntuusa wali mutabani we. Omusajja mu kutambulira yasibira ku kiyumba ekifulukwa ekyali eyo n'akonkona. Maama azze amugoberera mpola mpola. However, agenda okukonkona ku kiyumba kino eno n'omuntu eyaggulawo, maama yawulira nga entegetege zimufambye. Ogenda okuggulawo oluggi nga mutabani we yali mu ekyo ekiyumba ekifulukwa. Mutabani we aba yakaggulawo oluggi. Omusajja ono n'amugamba nti, ssebo muvubuka, waŋŋamba nti omuntu yenna walimbuuza ku jaketi eno nzijanga ne nkugamba. Waliwo omukyala ambuuzizza jaketi eno, ani yagikuwa? Maama mu ssanyu ery'ekitalo oluvannyuma lw'okulaba mutabani we nga yaguddewo eri oluggi atambulira gy'asembere, agenda okulaba nga waliwo omuntu ali emabega wa mutabani we nga si mulala wabula ye muwala yennyini gwe baaziika omwaka gumu emabega ng'ali ne mutabani we. Maama yattamu ebigere nga ddala kituufu alaba ono mutabani we, naye ng'emabega wa mutabani we waliyo omuwala, amakulu mu kyo mutabani we ng'ali mu bufumbo beekweka eno n'omuwala yennyini maama gwe yalabako ng'afudde, maama gwe yassaako ettaka, maama gwe yaziika mu ntaana ng'akikakasiza ddala nti si mulalu wabula ye muwala yennyini, nina muwala wa neighbor eyafa. Maama agezaako okujja otuuka ku luggi, mutabani we atya adduka. Mu kudduka baggalawo oluggi bayitire emmanju badduke. Maama agamba, nedda mutabani wange tonziruka, njagala kwogera naawe yenze maama wo. Badduka. Maama agezaako bagoba babula. Maama agenda ku poliisi agamba, mutabani wange mulabyeko, bannange tugende tugezeeko munoonya sayidi ze ekiyumba gye kirimu, tugezezaako bagoba ne bambulako. Basuula enkessi, mutabani we bamukwata ng'agenda linnya bbaasi. However, bamukwata yekka. Maama abuuza abasirikale nti n'omuwala gw'abadde naye mumukutte? Abasirikale bagamba, tumusanze ali yekka, naye nga waba abadde n'omuwala naye katusigale nga tumuwenja tujja sobola omufuna. Maama atuuza mutabani wa mugamba, bulijjo oli ludda wa, lwaki towaŋŋamba? N'amugamba, maama nagezaako okukugamba n'otanzikiririzaamu. Nze nina mwagala ng'omuntu, neera ye yaŋŋamba nve ewaka tusobole okubeera eno ffekka, olw'ensonga abantu tebajja tukkiriza oba kututegeera ne bwe tunaagezaako okubannyonnyola. Maama yeesitula agenda owa taata w'omuwala amubuuza, ddala kituufu muwala we yafa? Mu nnyiike ey'amaanyi, mu kwewuunya okw'amaanyi, taata w'omuwala agamba omukyala ono, gwe kennyini eyaliwo? Nzijukira bulungi nnyo nti we nakuba omulanga ogwasooka gw'omu ku baasooka okunziduukirira. Nzijukira bulungi nnyo nti n'amaaso ga muwala wange okusinziira nti gw'omu ku baasooka otuuka wano gweyagazza ng'ali ku buliri kwe yafiira. Gw'omu ku bagezaako okutegeeka n'embeera y'okuziika. Mu kuvyuwinga omulambo wano eno nga guli mu sanduuke, maama nkujjukira bulungi nga waliwo entaana ya muwala wange eri awo mmanju emabega. Oba oyagala maama ng'ofuuse musezi, genda omuziikuula omulye mu kifo ky'okunzijukiza obulumi bwe mpitamu oluvannyuma lwa muwala wange okufa. Maama yawulira ebigambo by'omusajja nga ddala kituufu, omusajja byayogedde bituufu. Kati maama yeebuuza, mutabani we akomyewo? Mutabani we agamba omuwala teyafa, neera bulijjo omuwala gw'ali naye amaze naye omwaka mulamba.
omuwala agamba ye omulenzi amwagala naye era twaliwo ajasobola bategeera okujja ku bo nga bali babiri bokka. Ensonga lwaki omuwala yagezaako okuddusa omulenzi ewaka n'amutwala basobole okubeera bonna. Maama ye ng'omuntu agamba ntegeera bulungi, sisobola kubeera nga ndaba omuzimu ate nga ne mutabani we ate sigwandyeyolekedde muntu omu, naye omuwala yafa bulungi nnyo. However mutabani wange ye takikkirizangako nti oyo omuwala yafa, naye mu kubeera ng'omuwala yafa namulabyeko n'amaaso gange ng'ali ne mutabani wange mu kiyumba ekifulukwa. Maama agamba asobeddwa ewaka ne mu kibira, tamanyi ekituufu kyeki, tamanyi oba naye ali victim nga mutabani we olw'omuzimu gw'omuwala ogwawasa mutabani we. Naye era ali mu bweraliikirivu nti however much mutabani we amufunye oluvannyuma lw'omwaka mulamba, ali mu bweraliikirivu nti tomanya ayinza okuddamu n'agenda oba n'abulira ddala n'ataddamu kubeera ng'alaba ku mutabani we. Naye obweraliikirivu asinga okubeeramu nti omuzimu gusobola okweyoleka abantu babiri. Ekyo kye kibuuzo kye yeebuuza, akoze atya okukakasa